Tuli mu festive season guno omwezi bingi nnyo ebigenda maaso kati abantu batandise okugenda mu byalo okulya sekukulu n'abagenda okusigala baweereze akantu mu kyalo nabo basigaddeyo mu bibuga naye abagoba b'ebidduka tubasaba temwongeza bisale kubanga ekonomi nammwe mugiraba tukimanyi embeera si nnungi ffenna saagala musaabaze anyigirize kondakita oba muvuzi wa kidduka ate naawe owa takisi tonyigiriza musaabaze ffenna tutambulire mu ekonome nga buli omu ayamba munne naye ekisinga obukulu kuvuga bulungi ekyo sijja kkowa kibagamba tuvuge bulungi obubenje busukka naddala mu mwezi guno nkwaniriza tuli ku Fik Media subscribe like comment share ate ekintu kino tubeere nga tukitwalira ddala mu maaso teweerabira kunyiga kade ekyo nakyo sijja kkowa kikujjukiza kubanga nkimanyi bw'onookanyiga buli program gye tunaateekangayo ojja kuba musaale kwaba basooka okugiraba nga yakapremieringa kati ntudde wano n'omukulu tugenda kubanga tuwayamu tumanye music atambula atya n'ebirala byakola abantu bano tubaleeta bakwongereko ebyo bitakwongerako tetunafuna budde bwabyo omuntu atakwongerako 223 tomwewa bw'oba obadde omulina asigale mu mwaka guno kale nkwaniriza neyungaako ate twogeremu ne SSALONGO Muyunga nsanyusa okusinkana nange ssebo ogamba otya sirina taabu yonna ndi bulungi kizaamu amaanyi ekyo omwaka guno tugumalako omwaka tugumalako wovudde awo wansanyudde nga okubiriza bannaffe abavuzi b'ebidduka okuvugisa obuvunaanyizibwa ku nguudo kimama kisusse kingi nnyo ate ffe kati tulina oluguudo lwaffe luno lw'e Masaka lufuuka ekizibu mu nnaku enkulu kuba mbadde ndudde mabegakaawo nga tokyawulira bubenje naye mabegakaawo nawuliddeko akayina be kasse ne nga tugenda kukola tutya tusaba abavuzi b'ebidduka bambi mutuyambe kojjange kisawuzi nkimanyi ojja kuba olaba programu eno naye abantu bavuga empola mpola drone yedduka naye ekigere muddirize muko speed control manyi balina ebigere bizito wakiteekako no nagambwa agoba manyi babakolera drone nti bwedduka ennyo simanyi negenda mu kinaana ng'eva ku mafuta ng'edda ku masannyalaze bwe ndawira bagamba bwe bagamba n'akirinya musajja alina tafaali atadde ku muliro kiki naye nga bambi batuyambe speed ebeere ntonotono n'atambula empola era atuuka omulabi omuwagizi wo mweyanjulire mumbulizeeko omulabi wa Fik Media amannya nze Muyunga Farid abasinga kati bampita designer era nalyo lyafuuka linnya lyange nze Muyunga designer SSALONGO kati ago ge gamanyiddwa lirikola ssente lya Muyunga designer gego amanya gange gwe Farid oloba musiraamu ndi musiraamu sebo salamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ewaka basiraamu lwaki eyo tugendayo gumanya nti nze ndi muddu wa Allah ndi musajja musiraamu njala okutunuulira kati Farid awakaawo wakulidde walinga watya nze emyaka 6 ogwasooka nakula ne bazadde bange taata ne maama taata ye Ssekyondwa Po maama wange Scovia Nalowooza bali Lugazi kya Namukaaga naye nga ate obuzaale bweggulama Nakasojo kati emyaka 6 gyasooka nali ne bazadde bange bombi naye mu 6 ogwo omuzeeyi taata n'amutwala taata mwami Katonda n'amuyita Lajihuna nsigala kuba na maama nsigala ne maama era okuva awo tutandika kutoba bwamulekwa obumanyi tutoba ne duniya ne mukadde kuba taata yatuleka abaana 3 nga nze mukulu ninayo bato bange Nayiga ne Paulo Kimala awo muzeeyi natandika kutoba naffe mirimu ki egyasinga okwanguyira awaka nze waka saali nnyo mukozi wa mirimu gy'amaanyi nze first born mutaata naye mu maama ate ndi wakusatu ninayo bakulu bange 2 gwenzirako yafa naye omukulu gyali baba naiti gyali naye nze waka
ng'emirimu egy'amaanyi egyo ngera muzeeyi amanyi kubanze saase nnyakunku saase namazzi wali munafu kiraka nyiza okuba nga saali munafu naye nga nali saagala nnyo okukola mirimu egyo gyakummenya era nga nze mbagala bino ebyangu kwoza bintu era nze nali mufumbi kwoza bintu kola egyo emirimu gy'ewaka ekirala nze engeri gye nakula ewaka nali mutetenkanya nti nagenda okuwezaamu egyo emyaka 7 nze ng'ewaka nali ntunga engatto ku kyalo muziyigirawa kati muzeeyi wange yali atunga engatto ezo naye nga omulimu gwo yali alina edduuka naye nga omulimu gwo omulala akutunga emipiira gino egy'abasambi gye basamba kati nga ye mutunzi w'egyo mipiira naye nga atungirako n'engatto kyaka bwe nakalabanga eri mu buto ne kajjiramu kuba bwe yafa bye yali akozesa byasigalawo ewaka okusigalawo nga okenze wano wentandikira kati myaka egyo n'okulaba nti nali sikola nnyo mirimu giri gy'amaanyi nga baleeta obusapatu obugattogatto nze mbeera awo nentunga bugatto bwange ate n'ekirala ngera ndi makanika kanika obuleediyo bwange nga nze mba bize wakati kineetagisa genda mu nnimiro. Wali mutetenkanya nnyo kuva dda bw'otyo? Kuva dda nga ndi musajja mutetenkanya nnyo era tokkiriza kutuulira awo. Kati bwe nali nsoma nali musajja musizi wa bifaananyi kati engeri gye nali nti ntunga ati ono w'okulupapula oba oyo w'okulupapula ndi kusiiga bifaananyi ebyo nga mukola osobola okunkubanga bwe ndi wano ne ntula wano n'onkuba ate engeri gye kisaasoma nnyo genda wala kirabika ekyo saakituuka kyakuba muntu nga bw'afaanana osobola okuba ebifaananyi eby'enjawulo ebyangu kyendabye kiri nkikuba naye nga okufaananya omuntu sikisobola newankubadde nsobola okukuba omuntu naye kye nasooka okukola mu kutunga kuli engatto zaabwe zegambye nti bwe nava ku ssomero nafuna ekisiiriiza ne mbajja ekiti ne nkubako ekifaananyi ekyakagatto akakutuse ne nkubako n'ewali nga nkazizzaawo ne nkateeka ku lujja bwe nti ewaka ne nteekako ekigambo nti omutunzi w'engatto naye nga nalina emyaka 9. ng'olwo ekigendererwa kyali ki? Abantu balabe nti ntunga engatto bazireete nze bampe kasente kubanga njagala nnyo akasente ntunge bampa akasente nga kyenjagala kuba nali siri mulimi nti nze ngende nnime mbeera waka kufumbira mukadde nga yagenze kukola n'akomawo naye nga nange nina byenkozeewo ewaka. Nga tetunava wakaawo njagala okutunuulira kusoomoozebwa ki okwali awakaawo? Okusoomoozebwa nze kwe nkyasinza okulaba kwa byanfuna obwamulekwa bwe bugattako ebyenfuna ebitali birungi ofuna obuzibu bw'amaanyi nnyo ng'okula. Taata bwe yali akyaliwo embeera yali nnungirungiko embeera yayonooneka kusinga nga avuddewo? Nze muzeeyi nga tannafa twali tuli bulungi nga suli bulungi nti ewaka tuli bagagga naye nga tuli bulungi mu mbeera nti maama waali taata waali taata aleeta ku mata n'aleeta sukaali ebintu ng'ebyo ebisobola okubeera ewaka abaana mulaba nga embeera nnungi nga byangu okufuna. Muzeeyi kuba yali abireeta kubanga biga nti maama yali abeera walala nga ne taata ali walala taata yali w'amaka 2 naye nga amaka ge gonna agalabirira bulungi agabalansi nga gaffe tuba tuli awo muzeeyi weekend najja ataddeko enva aleese sukaali abaleetedde emmere kuba ffe eri gye twali ewa maama nga wakalu naye nga amakinga sure nti aleeta emmere esobola otumazaako ewiiki nga situmanyi muwogo naye muzeeyi bwe yafa lwe twatandika okumanya nti ne muwogo bamulya nga ogenda mulya kyamisana. Maama yalinga housewife? Maama era yali nga bw'omanyi omukyalo omufumbo kulima kuddaka nga gwe mulimo gwe gwakola. Tewali nnyo kirala kisobola kugamba nti kiyingiza ssente kuba tewali nti waliwo mwanyi oba nsuku ng'ezo nti zireeta ssente naye nga kulima mmere eno ya bulijjo nkalu n'olima mwami naye n'aleeterako nga yembeera eyo gye tulimu. Biki by'osubwa ewaka singa tubadde tugamba nti kati oddeyoko ewaka biki by'owulira nga butuufu kino na kino mpulira nga mbisubwa? Nze era mmanyi twaba ne wano mu tawuni wendi ninawo abaana n'omukyala naye mmanyi okugamba nti kati ngezeeko waka. Nze kyensubwa ewaka ye maama n'obulamu bw'okubeera ewantu ewasirifu kuba nze nakulira ewaka nga bw'oba oggyeko nze okuteekako rediyo tewaliwo kintu kirala kyonna kyogera. Era nakulira mu bulamu nga njagala nnyo okubeera obwomu
omuntu akusanga nga gundi ng'oli bw'omwawo naye nga nakula nkirina era mbeera awo nga kangendeko ewaka wasirifu era ne bwe mba ngenze muzeeyi mugaka kati mikwano gyo bwe gijja mubeere eri mu kiyunguze mundeke mu nnyumba era Muyunga yazze mwali omwo naye mujja mulaba edda yeebaseeko kati awo bwe bulamu obwo era buli bwe mbeera awo nga mpulira mbusubwa nga nninnya mba nzirayo mu kyalo kinsubwa nnyo kuba beerako ewantu wasirifu. Omulabi mubuulire ku kusomako nasale ebiseera ebyo zaaliwo? Nasale zaaliwo siri wadda nnyo. Nasale nagisoma era nagisomera awo bayitawo Kabutamu. Omusomesa yalina nnyina essomero baali bamuyita Masaka City. Naye nzijukira olunaku lwensooka okugenda ku ssomero ekintu kino era kyogerera abalabi temuŋŋamba nti oba kingenda babuulira ate mu maaso eyo lwaki kirina engeri gye kyampaamu amaanyi nti bwe bantwala ku ssomero nagenda n'omwana yali asomerayo kuba kwaliko nasale ne ka primary ndowooza paka P2 ne tugenda ku ssomero naye bwe natuukayo ne batuwandiisa amannya go ne ngoogera kuba mu budde obwo nze nali Muyunga Farid. Nze Muyunga Farid twogera nga omusomesa mwali mu ntebe yatudde ane batuwakira ne tugenda mu kirasi tulanga okusoma budde obwo ffe nga tusomera ku ttaka wansi muwandiikaawo mu nfuufu n'obuti n'ebisiiriza nga muwandiika na buti alwawo nga bayiwawo enfuufu ne mubeera nga bwe muwandiikira naye kati nzijukira ku break kati jukira ssomero musomera bweru kuba we wali enfuufu naye master yava mu ssomero munda mu kirasi najja nga awenyera kuba okugulu kwe okumu kwali kwakubwa polio nga bwekuyimirira kutuuka akukwatako kati mu kujja nga awenyera nali sikirabangako nakaaba era kyemmanyi kwolwo okusoma kwakakoma ku break ne baga munzize ewaka nga ndabye omuntu gwe sirabangako kuba nali sirabangako mu butuufu ku muntu aliko bulemu nekinkosa nnyo ne baga sigenda kudda ku ssomero kubanga ate kikiri baga nalabye omusajja afuuka kati nze wali engeri gye namusanga atudde kati bwe yatandika okutambula nendabanga ddala omuntu afuuse ddala muntu nga mulala nnyo muntu mulala nnyo atambula bwakka bwayambuka empulira era enkeera saddayo banzizayo luvannyuma nnyo ndowooza wali wayiseewo n'ewiiki ajaawo tugenda osomera enzirayo n'ensoma naye kanasale nakasoma babatikkira sibaatutikkira kuba wentandikira okusoma nasale ate muzeeyi waafiira. Watandika oli weena? Natandika nasale eyo muzeeyi nedda yali mwatu nasale afa ku mukaaga nagisoma yafa ndi mu P1 nenga kanasale nakasoma bulungi olwo nga batukyuse wamawe yafiira nali twakisusiza n'essomero nga obanzijeyo bantutte ebujju lyo liri kyambazi. Kati primary nagisoma ogenda wa essomero baliyita bujju bujju liri kyambazi paka P7 nze nno okusoma kwange P7 oza nagituula kati bwe nali nsoma nze mu kusoma kwange kwonna nayagalanga nnyo okusinga tibwe nsoma nsinge naye nga bomanyi nti embeera oli mulekwa twafunamu okutaataaganyizibwa ku bya ssente ewaka bakugoba maama yalina okuwa akasente ku ssomero naye ebintu by'abazadde banna ati nga maama bwe bakugoba ku ssomero jjukira ogenze ku makya ne basomba ku buleeke baga kati betusoma badde ebweru muddeyo kamulete fees n'otambula n'oddayo kuba tewaali wala nnyo kati bw'otambula n'oddayo ewaka ogenda osanga muzeeyi mu nnimiro mugawaayi era bagobye nti kati omanyi ky'oba okola ddayo bagambe maama ajja bakugobye ate okimanyi ffe kuba twakulira ng'okimanyi nti kizi kyamazima sente teziriiwo naye nzireyo mugambe ntuule mu kiraasi mugabe maama ajja ng'ate tagenda kujja ng'oluusi ngenda nenzirayo ne mugamba kuba niwekyemu waffe yali Mr. Muwonge Charles mu budde obwo ngenda yemugamba mzee maama agambye ajja olwo mugamba gusooka aga kale ddayo osome katumulinde n'osoma ne batuuka bbata nga tazze naye nga buli omulaba atambula bw'ati ng'ogamba bajja kuŋŋamba nti muzeeyi waaliwa
kati ebintu ebyo yali tokyandoza y'amaanyi nnyo mu kusoma kwange nga mpulira muli kinkosa era onenga era bagenda kungoba kwegamba performance nekka nembeera nga bakugobye tokusomye nensoma awo kirasi ezo zonna P2 P3 P4 P5 kati ntuuka mu P6 nga mbutuufu mpulira bintamye ate ng'ekirala kye nnina nti magezi nali mugezi nga bayitiridde okungoba nali mugezi naye nga sisoma naye ate nga nina mukwano gwange omugezi ennyo bamuyita Magembe John nga Magembe yansukkako kati nze ekizibu kyange kyabeeranga kya fees kati ate ye ng'ekizibu kye kya bulwadde ng'ate ye tasoma lwala naye nga gwe ntula naye ku kirasi era nabagamba kati mugina emirimu gye ndimu ne mbagamba buulire omugezi omusiru takoppa omugezi yakoppa kati nze ng'ekinneeyimirira mu kirasi olw'okuba sibeerawo nnyo ebiseera ebisinga Magembe yanneeyimirira nga gwe nkoppa otuuka mu bigezo nga nze nkoppa linnya lyokka lyendeka bwe nti kuba nali namutegeera nti omusajja ono mugezi nenzikiriza kati ate nga ye magezi ge namba enzibu zasooka olabe mutakuza omutwe alumala okujjuza nga nze njikoppa olumala okujjuza kati biri ebirala mpisa mbuyisa nga kati wano kuba nange ebyo nga mba mbimanyi byebyangu kikolanga otyo okubanga omusemberedde buli yatulanga mu kibuuzo ezimu mu bibuuzo tebatwawulanga nti otuule eno otuule eri nga mutuula bawa pepa yammwe ne mukola nga nze gwe wakoppanga mu kirasi wakanokoppa ne mu bibuuzo nze nakoppa era ngenda kubuulira lwaki saatula P7 nsoma P6 ngiyita bulungi ngenda mu P7 naye nga nkimanyi nakoppye kati tutuuka wano bagamba simanyi mwewandiise kolamu kati ngenda okuwulira abaana bagamba mu bibuzo otula Piero omwana omu abeera eno omulala eri neŋŋamba giwunye buli muntu abeera wuwe nti gwe mbadde nkoppa bulijjo agenda kutuulawa era ngenda kikola ntya kyenakola nagamba muzeeyi maama nkubuulire totawaana kusasula sente zo registration gireke sigenda kutuula bigezo nambuuza lwaki nemuga sijja kubiyita ate bwe ntunula mu pepa zo okola bulungi bitabo byonna kiki ate kigaana nemuga waayi mpulira muli sijja kusobola saamu wa nsonga nangamba bw'ogambye sisasula nemuga tosasula era bakuba obufaananyi amuyoga bakuba obufaananyi mbuga tebankuba muzeeyi talina sente kati nga ku ssomero mbayiriza muzeeyi talina sente naye nga ate ye muzeeyi wakamubuulira amazima ati asijja kusobola yandowooza nasomako nga banakola basooka ki mooko nabaga ate mooko mmenyekera ki uniform nenjiwanika tewaddayo ku ssomero sadda ku ssomero batandika omubuuzanga kuba tewali masi naye nga P7 ogisomye nagisomako taamu wanu nagisoma taamu 2 nagisomako ekitundu mwe bakolera mooko nga kati wano sigenda kuddayo batandika okubuuza nga Samuwonga abuuza Muyunga aliwa be bamu ku baana bemusuubira bagenda kunkolera first grade baana ye ne Magembe wano biki nga mwe tuli abaana gamanyi abaana babeera bagezi kati mugambe maama we mwana bw'atalina sente nze tafaayo ajje musasulire atuule ne mugamba muzeeyi nga kye nagamba kye kituufu nze sigenda kusobola kutuula Piero nkola obubonero bw'oyagala okusoma nenkukomyawo gwe kanyini gwe weekomeza akasente baali bawaddeyo completinga level eyo naye olw'okuba naye lwaki tewagira lwaki tewalemezaamu engeri gyendi nti mu buto okuva nze mu buto bwange njagala nnyo okukola bisinga nagenda okukirabamu nga first grade sigirina n'ogamba sirina gakola third oba fourth nga ebyo mpulira siagala biwulira kuba mu kirasi wali nitugambye nze nakopanga omugezi nga wabeera wa first mbeera wa second kati ate mbeera ntya nga agenda kunsinga nnyo kati okola third oba fourth atakoze asinga nembiddukako kuba nalaba nga kituufu nalikoze Piero nentuula naye agenda okulaba ewaka ng'era secondary sigenda gisoma mbudde obwo nga tulina kusomera wala ffe waffe wetuli nga somero lyalinga wala nga naye bimutawaanyizza primary yonna ngenda kutambula naye olowooza nti nze nali ngenda kutambula mbudde obwo nali mutunzi wa ngatto kati nga mu kutunga engatto eri nagattako kanika eggaali ne rediyo
nganze byo nga transport ojja kafu nga gaali nina nga kusomero gyetalaga kusomero sigendera ku gaali bamayangana nenge wakaji weringa era nali kimenyi mu secondary sobola okuvuga egaali yange nengera kuba nali nkuzeemu naye nalaba nga bigenda kummenya mbadde nesigamye ku kopoli tetugenda kuba ffenna nga naye ne muzeeyi ndaba mutawanye ebyokusoma nembikomyawo era P7 nagisomako nesigituula nenkomaawo wejjusa okubanga atolina level gye wa completinga ekintu ekyo nsobola okukyejjusa naye si nnyo ekisobola okundeetera obutakyejjusa nnyo nti nina bye nasoma siri musomi wa mbitabo naye nina bye nasoma kyendowooza kisobola okuzibiikiriza obutagendako ku level ndala naye nga muli kimenya era obutasoma omwana yenna ali eyo alaba fake media okusoma kikulu nnyo kitunulire mbuli ngeri yonna gy'osobodde okusomasoma kumenya bw'oba tosomye kimenyamu naye nga omanyi nti sitaayi ye tafa sigala nkinyizeewo kuba kati nze nkubuulira mu nsi muno batono nnyo abamanyi nti siri muyivu omuli kwogera naawe n'ombuwira amazima gati tikisoboka nga kisoboka kyekyo kyendi nagati kuba neeyisa yange yonna seeyisa ate nga atasomako kugenda nagayo ekyo sikyekubagiza kuba namanya ekyo nze nakyekola kati siina ate kufaanana muntu atali mu bugumyeko singa wabaawo chance yonna osuubira oyinza okubaako naddala kati ng'ovudde ga nti olina bye wayiga bye wasoma okusoma okwo okyayinza okuddamu nakkiriza kuba we nakkiririza bandeeta okuyiga okutunga kuba okutunga saakusoma mu ssomero nze ndi muntu eyayigira ew'omuntu oba mu workshop erimu abantu mwajjamu omwami bamuyita Kasozi wa Bright Grammar we yali atungisiriza uniform ze nansanga munali kato ate ng'ogyeko n'obuto saizi yange eri musajja mumpi kati olwokuba nti nali muto ate ng'era ndi saizi mumpi oli mutinitini ndi kasajja katono kati ye bwe yalaba yasangamu omwana n'ababuuza ono mwana ayagala ki wano ne bamulimba nti ayagala uniform naye nga nze nali ndi mu kuyiga kutunga kati nga omanya ebyaffe ebyabatunzi engoye tiziggwerawo nti ziri awo ngoye bannaye zawedde engoye zawedde naye nga buli kadde ajjawo kati bwe yajjawo gwokubiri n'abaga naye mulindeeko era omwana temulamuwa uniform ye n'ayomba nabo batunzi muli bazibu ngoye omwana mumuwe uniform agende ku ssomero naye nga tugenda gimuwa muzeeyi n'agenda kwayitawo wiiki n'akomawo nansa kati bwe yakomawo nze namulaba ogwasooka ne mbagamba buulire omwami ono bwansanga wano mukambwe kuba Kasozi wa lukaali omusajja mukambwe nemwekweka kati bwe mwekweka n'agenda nze nali manya agenze nenvaayo ng'alina biyina bidde nadda nansangawo agenda okudda nga wendaga bannaye era omwana temuwanga uniform ye naŋŋamba mwana gwe bwe nkusanga wano ekyengenda okukola nina essomero liri mu Nnyenda bayita Bright Grammar olimanyi tonze ndimanyi ngenda kutwala gyoba osomera uniform ya bwerere buli kimu ngenda kikuwa jukira ya primary nasomera mu kyalo ndi wa P7 atagituula naye nga obunafu bwange obuli manyiiwo neŋŋamba kati omugezi buli bwe nina okulaba Kasozi ajja kuntwala ku ssomero nina kwekweka mwekweka era nga buli bwajja nze mba mukava buli bwajja mba mwekweka nti opportunity yaliwo nali nsobola mu budde obwo okuddayo okusoma kuba era ye yali nzizizaayo nensigala nga nsoma naye muli kiri kye nali ninamu nti ndi wa mukyalo bino ebyomu kibuga sijja bisobola ate nga bigaa nti nakula njagala nnyo nze mbutuufu njagala nnyo okusinga nebinnemesa era kati ndaba muli era nziramu kati nsoma mu bino bituyina amasimu gaffe n'oddamu nogaa naye kati akagambo bwe kati kategeeza kino ogenda okwo kwengattira naye nga sisuubira kuddayo mu kiraasi kutuula kusoma so njagala okutunulira wali muzeeyi afudde mumuziise
embeera eyaliwo teyali nnyangu nga bw'otunnyonnyodde. Biki ebyo by'oyinza okunokolayo ng'oggyeko n'okyogga nti ya akasente tekaaliwo, ne mutandika okuswagolinga n'obulamu naye ate era mwamala ne mumalako kuba simanyi anyway. Maama yakolanga biki? Yalimanga mmere ne mubanga at least ki ekyokulya waka tekyabulanga. Njala okutunulira kati embeera awo taata amaze okuvaawo. Kaakati muzeeyi bw'amala okufa baali bakozi ye ne maama. Kuba muzeeyi agenda okufa ng'omukyalo oli bwe nagambye namba 2 nga yamugoba atali naye ng'ali yekka ene Gulama mu maka amalala maama ye, kuba maama bwe yavaayo najja eno eri taata n'awasizaayo. Kati go amaka ne gasigalawo ngali ne bagalekamu omukuza. Kati kitegeeza nti eri ebintu ebimu byali bikyaliyo naye nga omanyi nti waliwo distance okuva ene wa maama n'ogenda eri. Kati yatuuka ekiseera nga tasobola kulimayo wombi. Ne mu buno ebbanga eryasooka nti emmere twali tukyagifuna, kagenda n'agijjayo n'agireeta ng'omanyi ebyokupamba agyetikka tewali kyakkola n'agita naye yatuuka ekiseera neggwayo. Kati ngeno gy'alina okulima. Kyegambye nti ne tudda ku muwogo waffe omukalu, tulya muwogo na lumonde. Embeera wekyuse muwogo waffe lumonde n'abeerawo. Naye kati nga bw'omanyi omuntu okutetenkanya yakyusaamu n'atandika okunoonya ki ekisobola okuvaamu ssente. Kati waliyo muzeeyi waffe bamuyita Sennyomo, ayina essomero mu Nnyende eyo. Kati weeri waffe n'atandika okupakasaayo, n'agenda nga n'apakasa n'aleeta n'afunamu akasente. Naye ng'ajjukira ebintu by'okupakasa era eby'omukyalo ebyo bwe wemalira ennyo mu kupakasa eno ennimiro zifa. Otuuka ekiseera ng'ate ewaka tewali mmere kuba obadde ebiseera ebisinga bimala mu kupakasa. Kati awo embeera netandika okutukosa bwetyo. Muzeeyi nemukosa naye nga yatandika okunoonya wa walina okujja akasente akabeezaawo abaana be. Kuba tewali muyambi yenna. Ba muzeeyi bafa abalala baaliyo naye nga bamanyi nti buli muntu aba ne famire ye nga nabo bali ku baabwe bali mu mbeera zaabwe nga te obuyambi tulina bujja wa muzeeyi yekka. Yatandika okutema amanda, tulina yatema amanda n'ayokya n'aleeta mu nnyendo n'atunda. Obulamu ne butandika okubeera bwe butyo, ye n'atandika tubeezaawo mu mbeera eyo nga mukyala mupambanyi apakasa. Otherwise taata afadde. Taata yafa 92. P7 ogimala ddi? Ati kati kale tewagimala. Ogisoma mwaka ki? P7 eyo nagisoma 2000. So awo wonna oli ne bannayiti baaba omukulu yali alina wa muzeeyi we. Kati ffe waka twaliwo basatu. Ate nayiti weeri alina taata we. Kati ne baba Nantongwe yabeera ku kaawo naye taata we nga n'amutwala nga baagala okutikula ku maama obuzito balaba buyitiridde akakosigaza aba basatu. Kakati ate nze mukulu ewaka twakulawo ate ffe tuliwo babiri kuba muto wange oyo nayiga bwe nabeera naye seera kyali kitono. Tabeerawo ye nali mu P4 nga ye ali mu P3 ne wabeerawo maama amutwala yamugaleeta nkuyambeko ku ono n'amutwala ne tusigalawo babiri nze waliwo ne kato kange ka Paulo akasembayo. Kati bano bannayiga batoobo nabo baalinga bakumanyi ng'omwana ayagala ennyo okusinga atasingika. Era kyemmanyi kyayawula ennyo nze ne nayiga kubeera nti nze nakula seeguya nnyo kunkolera kintu ate nga n'okusinga era nkwagala. Kati twayombanga nnyo ne tulwana. Kati maama we yamutwala yali akyadde lwali lwa Sande azze okutulabako ne bamugana nayiga genda mu kiyungu nze nfumba ayase kula ebinyeebwa n'agaana naye nasigala mu kiyungu ne bwabula walivudde mu kiyungu kino gwe n'ogenda kuba waganye bino byonna bikola nja byekolera n'alemeramu ne mukuba omusekuzo. Ne mukuba omusekuzo omutwe omutwe n'engwasa gw'ekinu gwennyini anti ng'alemedde mu kiyungu. Bwe yagenda nga akaaba kati mwana ono mumpe mutwale nati nga bayomba nnyo nga maama yagamba maama muto bayomba nnyo balwana nawe ono kamutwale n'amutwale tusigalawo babiri. Njala okutunulira ensonga lwaki wakyusa eddiini from Fred to Farid. Ebyo byeno bukulu. Okyusiza luvannyuma. Ekyuse luvannyuma
nga nina ekisuubizo kyenjagala okutuukiriza. Manyi bwe nsuubiza mbayagala nnyo ne ntuukiriza. Kuba nali nina girlfriend wange nga ewaabwe basiraamu ate nga mpulira mwagala empisa ze nzaagala. Ne musuubiza mugana nanga okunjagala njagala naye onaakyusa eddiini. Ensooka ne nkirowoozaako ne kintwalira ekiseera. N'olwokuba nali mwagala nga n'empisa ze nzaagala mugana nja kukikola. Ne tubeera ffenna ebbanga nga nga sikikoze. Tubeerawo. Nera nga kye wansuubiza tonnakituukiriza mugana nja kukituukiriza. Ewaka bakumanyo. Ne ngenda ewaka ne ngamba maama. Nange okusalawo kuba kukwo. Bw'oba kyoyagala kikole. Era nenkikola nekyuka. Njagala ekitundu kino tukikomekkereze wano atulaba ku Fik Media tuli ne SSALONGO Muyunga tuwayamu tumanya biki ebifa mu bulamu bwe ng'omuntu nkiwa obadde oyagala bingi nnyo bibadde oyagala omumanyako ng'omuyimbi wo nga omuwagizi wamuwagira mu bizinesi ze endala z'akola bingi tugenda binyume.